Wiki ewedde gavumenti ya Bungereza yayise envumbo ku bakungu ba kuno okuli sipiika wa palamenti ya kuno Nnaalonga Ettadde eyali minisita w'ensonga za Karamoja Honorable Kitutu kw'ossa n'eyali omumyuka we Agnes Nandutu nga baalangibwa kuba balyake bwe bakakana ku mabaati agalina okuweebwa abantu b'e Karamoja ne bageezibika. Kyokka bano sipiika Among yabaanukula ng'agamba nti ye talina kye yeetaaza Bungereza kuba ne kkapa tagirinaayo ng'alina ebiwe bukedya ate nga teyeetaaga passport okugendayo. I have said I have a passport, permanent passport, to Bukedea and to Buyende. I don't need a visa. So, honorable members, you need to be very firm and fight for your people. Just imagine it is your kid who is being sodomized tomorrow. Wabula akatayi kabadde tekannasala ate n'eggwanga erya United Arab Emirates ne livaayo nga bano balagidde nti buli kyabugagga ekiri mu mannya g'abantu abasatu bano kiboyebwe. Abakulu mu bbanka ya United Arab Emirates bayisizza okulabula eri ebitongole by'ensimbi byonna mu ggwanga lino okusiba entambuza ya ssente zonna ku akawunti za sipiika Among eza Kitutu wamu n'eza Nandutu. Ebiragiro ekika kino biyisibwa ku bantu n'ebitongole eby'enjawulo singa bbanka y'eggwanga lino enkulu ekakasa nti baliko obulabbayi bwonna bwe baba beetabye era nga buli kyabugagga kiboyebwa okubasomesa essomo. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde nga ye wiiki ewedde eggwanga erya Bungereza lyassa envumbo ku sipiika Among Kitutu wamu ne Nandutu ng'ekiwandiiko kino kyassibwako omukono omumyuka wa minisita w'ensonga z'omunda Andrew Mitchell nga kiraga nti abantu bano babulankanya amabaati gavumenti ge yali ewadde abantu b'e Karamoja ab'eddaabulule. Kaye sipiika Among yeewozaako ng'agamba nti amabaati ge yafuna yagawa amasomero nga yategeeza nti Bungereza emuwalana olw'okuba yawoma omutwe mu ky'okusimbira ekku ly'omukwano ogw'ekifuula nnenge guleme kwegiriisiza kuno. LGBTQ Act, the Anti-Homosexuality Act, the law is what is causing all this. This may not be the only ban. Another one will come. In the pretext of corruption, theft, all those kind of things will come. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.